Yes, mpola tukaniriza natera ku mukutu gwaffe omuganzi ogumanyikiddwa nga Uganda mu Kamoli amanya n'eddoboozi Vampita Ntambi Kimso namba n'ekibwa Maxudi Junior. Weewale kuba nti otambula naffe, weewale kuba nti osubscribinga, weewale kuba nti ever obeera naffe. Mutabanyi wa Bebe Cool musajja musiraamu naye ennaku zino akola delivery y'omwenge era nga bafaani ba Pepper Daddy si basanyufu na Bebe Cool kuba nti akkiriza omwana okuba nti asubula omwenge bagamba Bebe Cool muli basiraamu lwaki okkiriza mutabanyi okuba nti asubula enguuli ku byalo. Weebale kuba nti otambula naffe, weebale kuba nti otwagala, weebale kuba nti eva otambula ne Kimso 24/7 amanya eddoboozi Vampita Ntambi Kimso namano n'ekibwa Maxudi Junior. Yes, omukutu guli gumu Uganda mu Kamoli ntumiddeko bakyali bange mwenna ab'enjawulo nga benna bagamba nti bakyali bange ennaku z'omwezi nga lumu bagenda kuba nti batta video blood wange gwatana bakuba nti ogirabako genda ku YouTube channel ya Don Sultan Sadet so tekemo oluyimba polita ddala osooka obe nti olaba ku video yawe mpola mpola okakasa abaana nti balina waka e Kampala. Mugamba nti abakyali bange abali mu nsi ez'enjawulo abali mu Saudi Arabia abali e London abali UK Wales abali mu Singa America abali Denmark abali Abu Dhabi yes abali mu nsi ez'enjawulo zonna mbatumiddeko Turkey Istanbul mugamba mutya ne bakyali bange mwenna mwebale kuba nti mutambula naffe mwebale kuba nti mutwagala mwebale kuba nti mukivimbisa mwebale kuba nti mutubeereramu naffe netugamba nti owaye kati otuuseeko amalwinga gwalina okuba nti agabeera mpola mpola. Mwebale kuba nti mutwagala eva ne mujono ne mugamba nti yes kiwedde ennaku z'omwezi nga 10 palasi agenda kuba nti ata video ya ani oyo yamaze okuba nti ekwatibwa yes Kampala is ready for this song subira mwena muli ready okuba nti mulufuna oluyimba baluyita ani oyo Ian Pro yes kama Ivan atenga musajja wange amanyikiddwa nga Victor Luz yamaze dde okuba nti ata akayimba bakayita ndeseravu genda obeere nti okanonyako blood wange then tambule mpola mpola. Twakugamba ne Kampala ffe tetuleta palapase abakyali baabo tubakutuukirako ddala nawe nokakasa nogamba nti yes is the big boss is the big man yes tutambula ffenna mpola mpola. Nakulwaliro munzikirize ngenda kuba nti mbatuusaako mutabanyi wa Bebe Cool bijja bigenda mu ggwanga yes mu maaso politics wano ne wano naye ate tetuganya kuba nti era tugendako yes mu entertainment industry netukutuusaako biki ebifaayo era nga olunaku lwaleero bingi bya tabbo nnyo. Mutabanyi wa Bebe Cool kutenga atunda omwenge ku street so nolwekyo abasiraamu batandise okuba nti bakuba emeeza nga bagamba Bebe Cool ababulire oba musiraamu basi musiraamu alekerawo okuba nti akozesa brand y'obusiraamu oba eddiini yaabwe okuba nti akusamu ebintu ebirala n'okuvumaganya eddiini yaabwe tugenda okuba nti tukutuusaako weebale kuba nti otambula naffe weebale kuba nti otwagala. Now Bebe Cool ye Musa Asali oba ennaku zino yeyita Moses Sali musajja musiraamu era nga abannabe okuli Alpha n'abasigaddewo bonna bakkiriza nnyo mu ddiini y'ekisiraamu. Eddiini lino Zuwena agenda maaso n'okuba nti alibunyisa mu baana abato era nga mukyala musiraamu ddala awedde emirimu era nga Bebe Cool naye amanyikiddwa nti ava mu famire y'abasiraamu. Muze Bidandi Asali musajja musiraamu ow'enkima awedde emirimu era nga mu Kampala ne mu Uganda yonna amanyikiddwa. Wano nno yazaala mutabanyiwe bamuyita Bebe Cool Moses Sali. Ono Bebe y'omu ku baselebrity oba oliawo abantu bebamanyi nti basiraamu ddala naye ng'ate alina ebintu ebitambula mu maaso nti ye mbunembizi agirya alinga Spice Diana Hajjara namukwaya mbunembizi agirya so nolwekyo ate tomanyi oba kituufu oba sinedda oba balimba. Now guno maka nga utandika oleo music critic amanyikiddwa nga Sendikadi wa Edward aka Eddie Sen nga akola wali ku 90.4 Dembe FM muziki n'eri kuzimba musajja bamuyita Edward Sendi agenda maaso n'agamba nti Pepper Daddy Alan Hendrick talina talent naye kino manyi okuba nti njogera ku kyali wange because Alan is my friend naye amawulire tegali mu kyali we era nga Alan kusaba tonkubira simu because I'm doing my job. Angamba nti botunulira nti yes Sendikadi wa Eddie Sendi yavayo n'agamba mutabanyi wa Bebe Cool Uncle Pepper Dad my brother my friend my nigga
Alan Salinti obodi ambu tali talented ali supposed kuba nti akola business ndala music amalira ko biseera awonno bwe nagamba nti abantu abakadde no bafuna mu entodo kubanga kunze Alan Hendrick yomukubavubuka balina talent afubutukalwaga no gamba nti yes mpola mpola omwana wa tabu eranga Alan ono musajja no muyivu ddala yakamala okuba nti graduating mu software engineering mpola mpola gayo no engineer mulamba awedde emirimu musajja oyo wa tabu yes ya graduated after omusajja mukulu yamaze yaguddewo ka business eranga Alan Hendrick Sali akola kye bayita beer delivery buli yakoze wine shop atunda buli kika kya mwenge kyomanyi Kampala then abasiramu bafani abasiramu bafudde ne bagamba nti Alan oba like mutanywa bebe cool oba Mr Pepper Daddy fena tukumanyi nti oli musajja musiramu eranga tubadde tulowooza nti oba oliawo eddiini y'obusiramu ogijjumbira kijja kitya nti okwata n'onywa omwenge mu lujjudde n'okwata ecupa n'amacupa ne munywa omwenge gwe n'ekitaawo mu lujjudde ate ne mutakoma okwo ne muba nti mutunda omwenge mutubuulire oba eddiini y'obusiramu mulirimu oba temulimu abasiraamu bavudde ne batandika okuba nti batabukira bebe cool nga babagamba nti kuba nti baswaza eddiini lyabwe obanga si basiramu bava mu busiramu bafeeyo balangirire ensi oba baveeyo balangirire mu lujjudde nti si basiramu wabula balekerawo kuba nti bakozesa ebintu yes eddiini lyabwe ate ne bakola ebintu ebikotana n'eddiini lyabwe eddiini y'obusiramu terikkiriza muntu yenna kulya mbizi terikkiriza muntu yenna kunywa mwenge ogukwatako yadde ogutunda naye ng'ate tulaba abayimbi bangi abavaayo nga banywa omwenge n'abamu balina bizinesi z'amabaala nga basiramu wano Alan Hendrick Sali Pepper Daddy bavudde ne bamama ne bamugamba nti why blood kiki ekiriwo lwaki otunda omwenge oli so disgusting era wali badde ng'otuyamba otuviire mu ddiini lyaffe wano tulaba omuyimbi Sadati Mukiibi kogatane muganda wamanyikiddwa nga Sadati Kasasa yes Sadati Mukiibi ono e Khalifa Aganaga ne bannange ne bakyali bange waliwo Don Sultani yes ye Mahadi anituberawo ne Kasasa Sadati oye Sada X basajja basiramu abawedde emirimu naye bw'ogendako mu bbaala ekireeyo nga gye tutambulira ogenda basanga nti bano abavubuka banywera ddala ecupa n'ogamba nti oba oliawo abasajja kiki ekyabatuukako naye ng'ate bo basiraamu ddala oba oliawo abasiraamu ovudde ne bagamba nti bano abaana balekerawo okuba nti baswaza eddiini yaabwe babuulire ensi oba basiraamu oba si basiraamu ffe twakugamba nti tuleeta palapase ne oba taliwa ffe tujja ne tubikuleetako n'obifuna mpolampola galina okubeera tetukwatamu tukutesako ddala mpolampola Alan Hendrick oba Pepper Daddy mutabanyi wa bebe cool atandise okuba nti oba oliawo ayiganyizibwa eddiini y'abaisiraamu n'abasiraamu nga bagamba nti bakoye okuba nti baswazibwa bakoye okuba nti bamanyirwa bakoye okuba nti bakozesa eddiini lyabwe okuba nti likoleramu ebintu ebirala ate amatu bano ne bagenda mu maaso n'okuba nti beerimbika mu ddiini y'obusiraamu omusiraamu omutuufu tanywa mwenge takwata yadde ku kyuma simanya biki ebyo era nga Alan Hendrick bamuvuddeyo ne bamugamba nti owaye tubuulire ki ekituufu Alan we twogerera yakoze wine shop era nga agenda maaso n'okuba nti adelivaringa bia kugata omuyenge egy'enjawulo oba oliawo asobole okuba nti afunamu akasente wano ne bagamba nti sente mu Uganda teriko oba musiraamu oba si musiraamu mu nsi yonna oba eyagikuwadde yabadde atunda mbizi n'ajja n'agula ewo ku dduuka atabifaako ebyo oba yabadde akola kimpolampola sente terina ddiini terina mawanga terina kitomanyi oba gundi agikutteko oba gundi agikutte so n'olwekyo sente ebeera sente oba oliawo Hendrick agenda maaso n'okuba nti akola bizinesi tasobola okuba nti afunamu akasente mpolampola asobole okulabirira abantu be maama we abaana be bagenda okuba nti azaala bataata be ne bakadde be mpolampola wanono kikulaga nti oba oliawo yes omusajja mukulu ono agenda maaso n'okuba nti yeeyiya mpolampola however much abafaani bafune ne batandika okuba nti bamukalirira nga bagamba nti mukulu weetereze mukulu tubuulire oba oli musiraamu oba toli musiraamu n'ekitaawo mulekerawo okuba nti mukozesa eddiini y'obusiraamu bubi nga munywa omwenge walagi n'ebisigaddewo mwebale kuba nti mutambula naffe mwebale kuba nti mutwagala mwebale kuba nti musubscribinga mwebale kuba nti ever mutusupportinga bampita ntambi kimisoni amanrich
Maxudi Junior mkutu kuliko mungu wa Uganda Mukamoli webale kuba nti otuvimbisa webale kuba nti eva otambula naffe twakugamba tuleta parapase y'ensonga lwaki tugenda mu field ne tukagonyeza mpolampola abadde Henry Kisali yes nga bamukalirira mpolampola y'omu ku basajja abasiraamu naye nga akawala tekabava komimwa wanano ngenda asaba buli omu nti buli omu alina eddembe okuba nti akola kyakola mulekera okuba nti muyingirira eddembe ly'abantu abalala ate tolina nsonga lwaki ojajinga muntu kuba gwe si gwe final judge mu nsi muno ye Mukama Katonda oyo eyatonda eggulu n'ensi webale kuba nti otambula naffe webale kuba nti otwagala bye bye